Ne Katonda Bible etugamba for God so loved the world that he gave. Buli lw'oclaiminga nti oyagala you give. Oyinza okumpa obudde, oyinza okumpa kinaye ne ssente ziri zimu ku bintu omuntu byagaba. Si ssente kino tunagamba nti obukadde, naye ssente ze zimu ku bintu bye tukozesa okulabirira abantu. Nti omukyala gw'ogamba nti omwagala tayinza kubanga tofa ku ndabika ye. Toyinza kubanga tofa ku well-being ye nti yalidde bw'aba teyalidde nkozeewo ki. Mami yota wa mchala like nga you're dating. And that is going to be your wife. Kale olumu temulina kisussa naye omulabiriranga bw'andabidde sister because omuntu ono tonnamumanya kigenda wala. Wife to be. Dating njagala twawule dating ne marriage. Yes. Wano we are getting to know each other. Yes. Mukwemanya nja kuwa era nze advisinganya abalenzi okuwa abawala ssente ezitabaluma nga ne bwakeera ku makya n'okizuula nti si ye muwala gwe nandiyagadde owasa oba taliimu mbala gye nnoonya kubanga dating mwe twezuulira bw'okizuula nti si yoyo omuwala tokoze bintu bigenda tandika kulowooza nti omuwala ono yakkuula kubanga abaana abalenzi abasinga mmwe mu offeringa so bw'o offeringa omuwala n'omuwa ssente tazisabye naye tagenda zigaana era sinza gamba muwala ntozigaana because you're dating. So kati bw'aba azitutte ssente z'omuwadde nga mukazi wo owadde nga omuwala gw'odatinga kubanga mukazi wo omuwanga teweerekereza wuwo your wife oyo buvunaanyizibwa bwo girlfriend oba omuwala gw'odatinga si buvunaanyizibwa bwo bonna kyova olaba akyali wa kitaawe bw'ava ewa kitaawe bw'afuuka obuvunaanyizibwa bwo bwonna naye wali omuwaako nga bwe wandiwadde sister I'm dating her she needs to look good n'omuwa yeeza enviiri naye mukutte muweerera abaana abawala mulekerawo okulya fees z'abalenzi be mudatinga si kirungi kubanga bw'oba odatinga tonnamumanya so si kirungi okulya ssente z'omusajja atanakuwasa bawo yalina obuvunaanyizibwa okuweerera ate nammwe abalenzi because muli oyina love towards this girl lekerawo okubanga otuuka okubanga n'obwongo bwo tobusigazza nga nawe wennyini weewaddeyo wenna so ogenda kwesanga heartbreak eyebeera y'amaanyi naye ng'omuwala tomunenya kubanga bwe muba mudatinga omulenzi aba ayagala okumanya omuwala n'omuwala ayagala okumanya omulenzi so it's two way. Omuwala wakizuula nti you're not the person gw'ayagala then waddemba okkuta lino si tteeka lya kubeera babiri. Omulenzi wakizuula nti si ye muwala agenda kkuta kati omuwala talina kubeera nga naawe weesiba olw'ebintu omulenzi byakuwadde naawe omulenzi toleetera muwala kubanga talina kyakkola okuggyako okubeera naawe olw'ebintu naye bw'alituuka n'afuna eddembe ajja kudduka buddusi so mu dating wadde omulenzi toyina kubeera mukodo ate teweemalaamu kyonna n'okiwaayo kubanga she's not yet your wife until when she says yes to a proposal of will you marry me kati awo otandise tugenda tulaba nti kati osobola otandika okugula gomesi otandika okugula kubanga mukazi wo kati gw'ogenda okwambaza